Yes. Ebuterevu Movie Production. Kugambira Laiwoz Movie Production bakabaka mukuzanyira ebina Uganda neera bakutuusaako entandikwa ya sinema emanyikiddwa nga bw'obeera gwe. Tuli ku kitundu kya kubiri mu kiseera kino kye tutandise. Kakati gwakyali ewala nkugambye edduka misinde nga tosubwa Nantege Aliyeti. Abazanyi babakuzanyira ekitundu ekisooka Sonko Betty nga naye akomyewo mu kyokubiri. Pafula Richard Walakira mpiso teyeesigamwa. Magambo Grace oyo nga naye tomusubwa. Abdulatif Lutaya bakabaka kugambye abakuzanyira sinema nkuyanja. Kalebu Godfrey nga naye mwakalinnyo. Kakati ebigambo bye bamuzeemu mwatyoka yali yeekoza ne mugamba nga yina yeemoola era yetasobola kugira njagala olabe bali pulaya embeera mwe bali nga bali pulayinga bu message obulisivingibwa kugambe kagenda maaso katuke kanye esinema bagiyise bw'obeera gwe. Vijeraji nga nze ndi ku MIC Laiwoz Movie Production bakabako kutuusaako ku YouTube kwebali osobola okugenda n'obasaakingako balina sinema nkuyanja ate nga baludde mu kintu kino kati oba yatandika okubala pulaani B kijagamba kinnaakyo. Just know that dying is better than love. ne batandika okugerengera ensonga mulaavu kati awo kanoonya engeri gye mbutambulamu Mukama Katonda. Kale singa mbulatamu nkaweereza nga nkayita. Mwana wange Nakiwala wangi maama naakatuukira wano obwedda nina ekintu kisitegeera. kakati ne tuddako esayidi endala obwedda tekitutanalaba ebyokulya ono byonna mulabika ye maama wa Nakiwala kale muyite Naalongo n'abaana bennyini nabo balinga ab'ekinaku. maama yeewuunya embeera omwana yazadde abalongo gyalimu. Ekituufu kiri nti wadde ekyenda ali luddawo tetunnafumbako wadde ekijanjaalo. Kati taata waabwe yagamba atya ajja kujja masina kyakuddamu kuba kati maama ebigambo byombuuza naye bikyali difficult mu kiseera kano ne kamuyita Amasiko gayidde eno janze tugende kunyige kubanga ngenda ze bankubidde n'essimu Majidwa mpise maama kabamala okugira mbu kali Majidwa akayise ne kadaivating emboozi y'abano bwatyo Naalongo n'afubutuka emisinde ssebo. Maama yasigala yeewuunya omwana we yazadde naye tawulirangako wadde ku linnya lya taata w'abalongo. Kugambe kagenda maaso bwetyo ne tuddako ku sayidi ya mpiso teyeesigamwa. Musajja wa mutimbagano nnyo kompyuta ayina bakwanira okwo abaali awo ng'ekitimba kitoozezza. Nsanyuka nga akulabye bannange aga Nakeeri yasoose okujja ati zino kompyuta tezikyalina makulu luli babadde nga bayingirawo babiri ku mulundi guno kamulumbaganye kokka naye nga kamwambalidde mukadde wange kyokka bannange okimanyi nabaddeyo nembirowoozaako ne ŋŋamba kati omwana abandi lwaki mulumi aleka naawe toyogera bigambo biringa ebyo oyagala kunkaabya ati kyokka mutuufu olaba ekintu kyali simple just kuŋŋamba bugambi nti you love me then nange nentandika okwagala kati mpulira nga nkwagala biriyo kati okimanyi n'amugyako galubindi asobola okumwekkaanya obulungi. Mu kiseera kino bambi nako kaze mwambaza ogwo gwe mukwano okimanyi nti oli simaati n'okusinga bw'obadde 14 mpiso teyeesigamwa bali mu katebe buno obumenyeko amangu obwetoolo obuliri bwe abantu bakola entegeka omusajja ono yabala ekintu kye
wewali obuliri wewali entebe kwegamba otuukiramu lufulamu ennyini okimanyi nti nagenze nenkuloota nga nkulaba ozze wano okuwahaaga ate kati mu kiseera kye kimu nawe nojja oba katonda ye yakiyingiddemu ekintu kino nampa n'ebigambo bye nabagambye bano adde awabye kimu bibiri akyusizza n'embeera omulengera alabira muli alina engero n'obugambo obusikiriza abakazi omusajja ona n'atandika omuyigiriza ennyimba waliwo akayimba kenjagala tugere tulikodingemu pulira enkulabako bwenti pulira nga nsaanuuka njoke wannanga ate dda leero olabika osaanuuka newe bali kunjagala amutyuninga bwamuggyako akakazi wetwogerera lekyo ali mu 48 mpiso teyeesigamwa 45 ewalekyo tuli mu 60 ekintu akyongedde ebirungo lavumometa erinnyira kumukumu njagala mbeerawo nga nkwefuze nga buli wonjagalirawo okubirawo enzijira si kati wendi naawe jjukira nti kayagalanga okubeera mu maka agaako nga kakola ebyo bye batasobola kagaana bazadde baako kugambye kagenda mu maaso bakayise bwobeera gwe vijeraji nga nze ndi ku microphone Laiwoz movie production bakutuusaako omanyi omuntu okubeerawo nga yeetooloola empiso teyeesigamwa ayina switch yeetooloola amaaso atandise okuzibiriza ekyekale kibanga bino abaana bato kubabuuka tandika okuleetaleeta buno obugero obutiisa zeirani nga nja kuba omuntu seyamusaali naawe nakane njagala nkulabeko ngonwanira ye banawe wakibeera kitya tukayogera ebigambo ebiri fane omanyi nti saakusuubira nti oli bwoti fane nga nali nakusubwa dda ekekanyugayo nga alinga akamutemyako gira naye tugire tulabe mpulira enkulaba mpulira ngonsikasika mpulira ngonsikasika nze nkusika nako nekatandika okuteekamu evokaawo eno nolaavu y'abana ate yakutteyo nnyo empiso teyeesigamwa ate naye kino yabadde takisuubira wadde akatego kalina kye kakutte ekitimba kyaleese bwe batyo ne beetegekerera emikolo tuleka gigenda maaso ne tuddako esayidi kaakati ono yali muganda we omuko yatuuse naye talabangako ku omukodomi we nannyini balongo ngeri lyonna nga weekwese kakati bambi yali amunenya ekiseera kyayeekwese ng'ali n'olubuto kale kiseera kiwanvu ojjangako mu bantu bo abooluganda ne basobola okubaako bye boogera kati yetasobola kujja waffe embeera neetereera ate naffe yadde twazze tetusobola kulya wano njagala owulire nakolaki tannabamaliriza kakati maama be bakyalidde muwala waabwe era wamma mumubuuze alabika gwana ani nannyini baana gwe bakugambye kwe baayogedde era y'omu y'oyo ate waliyo omulala ne tuddako eno waliwo eyeebuzaabuza n'ebisolo tivi zeezo ziri zennyini zimaŋa kwali kwalabira buli kimu okiraba ku kiriya kopi naye nga tivi erabika yeeraba agiraba kyajja tuyajjula ebirowoozo newankubadde n'emboozi yali egenda maaso yali ekwata ku ye nga baagala okumanya omuntu eyazadde abalongo n'asuulayo ogwa naggamba naddeyo n'atuula awatali wadde okujja okubalabako omusajja afaanana atya omusajja
ne mama ayongera okwewuunya Buganda wano ye takiwulirangako wano mu Buganda omuntu azadde abalongo ekyo kitiibwa nnyo bantu asobola nobakayanira nga akusanze busanze mu kkubo naye omusajja ne bagaba abaana babo notafayo kugira omusajja kyoyo kati namawanga waawa kati oba wagwanga kina mwogere mugira basimanyi bano Basomalia neno enyindo tumulengere emulinga ekitebe ky'eggaali ekiraga nti muzaalirwa nawaawano ng'omusajja ye nazaala abaana abanyirira bwe batyo nagamba sebyo si bye nagambye mwana wange nakiwala ne maama akaatiriza kuzannyira mu nsonga nakiwala ebintu abite nga ye bw'ayagala yogera taata w'abaana omutuufu taata w'abaana ayogerwe buli kintu kyonna kisobola okugenda maaso bulungi kubanga kino kyozanyirako olabika nga tokimanyi abalongozi bantu bakusaagirako bayigira basobola okwokya wano wena n'ofuuka n'obusamanywa bukujjudde ku mimwa wonna ne ku maaso mpaka oku gira tulabe namba y'omusajja okuba kati nolabikamu omuzanyisa kuba ekyo ekitiibwa kyafunye ddala okumpeko nga 3 abaana abalongo tebayonkera bweru kati maama n'atandika okuwanuuza atandika okuleeta emitendera gy'abalongo balongo babakolako abalongo babeerera ddala awo taata waabwe we yazimba Saalongo ne Naalongo ne baweebwa ekitiibwa ne wabaawo mukyalo omulala avaawo nadde bali ebone nga ye ali eyo asalamye kubanga omukono tafunye amaanyi alaba nga kati kwabanjiriza yenene yeisa newankubadde sisita wabadde ayitibwa Kimbuguyo ekiseera kyonna bw'atunulanga roboti oyinza n'omuyita ekimenke byonna nga bye bamuyita wangi erinnya amanyiiko limu lya Steve tamumanyiiko linnya lyakubiri bannamawanga bannange oba yopiyo bana beewungulu musajja wuuno naye ng'ono opiyo ono sindini ndi Steve essimu neevuga kubanga asirika egirasika alo mko mwami Steven mko Steven nakendeza ku ddoboozi y'essimu kakati sebo kakati mukulu Steven nze mukodomiwo nze nagira mukati bwe natebere ono sister wange ye nalikwata kati yazadde bana abaana naye neebuuza kiki lwaki togira nojja n'olaba abaana ani gwogamba mukazi wa yazadde abaana balongo byana birwano binyirivu bizibu byonna birenzi katone waswa ate mukazi gwe ngamba omukazi wange tubeera naye wano kati kugamba mukazi kigwe nawe okubyera omwanamu kubanze gwokubidde kakati akitegeera kati omukazi wange ayogera bw'alabiriza maama byonna ebyali bigenda maaso abiwulira nsonga zino abaana ne beekyangamu awo ng'abalongo bo bamanyi wadde bato balabika ng'embeera baali bagiwulira ate nawe saagala kummanyira bannange Steve alina ebigambo ebikaawu alabira ddala nga kano kamanyiiro omuka amaaso ne gamukanuka abadde asuubira enkoko ebigambo ne bimukendeera saagala kuddamu kunsigwa lya kuva ne ku ssimu ye obusiru bw'ekika kyammwe mu butwale eyo saakuddamu kummanyiira gwe mumanyira abantu olw'okuba essimu zaffe buli kaseera zibeerako teziringa ziri zemu kubanga teziri available era mugwira abantu mwagala kunfera bannange omukone aga benziremu puli bwe nakiwala akamanyiro kakendeere okimanyi nti omusajja anvumye nanangira obugulu obutibi nadda ku bisolo n'alaba naye ng'ebyo byatunuulira newankubadde ebinyonyi amazima gali nti biwa famire zaabyo ekitiibwa seriyo kinyonyi kyali kyeganye mwana waakyo naye byonna byalaba biringa ebimuzibula amaaso tasobola kukitegeera ewuwe engeri gy'amanyiyo baali balina okwata ekkubo boolekere tosobola kuddamu kutugamba kigambo kyonna okujjako kwata ekkubo n'otukulembera ne tugenda tulaba omusajja oyo kaakati kyetugenda okukola kiri ekintu kimu ffe twagala buyambi okiwulira maama kyafa bwe buyambi bw'abaana oba gw'obonyebonye oba ovadde otya ekikulu ombeera ennungi kakati akaana akamu baali kaali kalwadde-lwaddemu ogenda kusigala wano n'omwana ono tulina okugenda n'oli tuteekwa okuvaayo nga tufunye ono yali ayambako ku by'okujjanjaba asigale ne kana akalwadde baleme katambuza mu musana bagendeko n'omwana omu wekolera bano banne boono abagala basigaze omwana kati baali bagamba omukombu yaba agira nga akikwasaganye yagenda okulaba nga wano wayinza obutabaawo nkoko kati ate asigaze akaana kagira keziribanga bwe kagira kayizirikira ne baganze enkagizi
bade nesunga sifuna koko ya mkong'ambo oba kiba kitya omuntu ng'akutte enkoko sajja agenza anvumye buvumi kati Steve takyali yeye abaali bamumanyi mu biseera biri ebirowoozo bya sajja watu ebintu ebikango obukanzi byekango ali mu firimu ya Ola alaba mukazi we bali wali amuga gwe nenkulaba bulabi ne bangamba ye kali ne bwe mpulira ekigambo nti wayimiddeko n'omukazi ngenda kwefumitira ekiso ku dokoli kunzi bwe kirigaana okutta ekiddako ngenda kikufumita kabuto buto gwe bw'oliremwa nze ngenda kwettira bye bigambo byajjukira omukazi yabimukalaatira awo musajja wattu yatandika okuwayiriza ebyokunywa mbu bye byamusinga amaanyi ebyokunywa by'abannaffe omwenge emperekeze ya sitaani yannamaddala sajja yaluyimba naye ng'oba owayiriza gwaki abalala ne bagamba omutamiivu aba agembwa kitegeeza nti buli kintu kyonna okikola okitegeera naye nga mu kiseera kino bye yali yejjusa nga tamanyi watya wagenda kwogera kigambo kino eri maaso ga mukyala gwe yali ayagalanga aki ate nga muti ebitenkanira bw'akubamu n'akafaananyi k'omuntu gw'agenda okwanjulayo alinga kizaakayo kati ngenda kwitandika ntya n'okukola takyagenda asiiba waka naye no nga waliwo abaali beesudde mu ddene mu kiseera kino abaali boolekera ekitundu ono akyaza mu buli ango abantu yabawa time table jjukira yabatyuninga n'abagamba nti buli omu ye amwesibako awaana kati ono amutandikidde ku bigere banaye mukama yakuwa obugere biringa ebyendiga enzungu ebigere byosiba ebino ebyebisiraani ebirinnya byonna kino nekyekkatawo n'obugalu ekisolo kye kyalinye wano ekyo kabanange nze ndeeka ati tuleka mpiso teyesigamu akyawaana muntu we oneekisayo w'abaana bano maama Nyazaala n'ayingirawo naye nga Nyazaala alengera engeri gy'ajjamu teekamu ssente ne kasobola okufuluma nze bulungi nenkusangawo nkoze bulungi nenkusanga kuba bulijjo negomba okulaba ku musajja alinga ggwe abamuwa omwana okimanyi nga gwe w'abaana bano omusajja asindisa omwana ng'ekititiriri abaana abalonga abaana abo okimanyi nti babo balugi kiki kyogezako okwogera gwe mwana wange olubuto omwana ono nze namwezaalira tyembu eki tasobola kunimba wadde ekidakiika n'ekimu era yaŋŋambye abaana bano babo omusuula omukono naye lwaki wamusuulirira wabeera naye nga tomanyi omuntu yenna eyeetaba mu kikolwa ng'ekyo osuubira gwe ku myaka gyo kiki ekiyinza okuvaamu gwe ssebo n'atandika okukinambuka awo nyanukula n'anyinyibaza feesi ng'atunula mu kaleega n'ozaala maama naye n'ava mu mbeera Gatolina- n'ava mu bwanyazaala n'ayogera buli kigambo ekyali kimuli ku mutima gwe mulwadde ono mulwadde nnyo tosobola kumanya baana baalidde ki Yaku- baasuze batya ye abalabirira ali mu mbeera ki okuva lye yava mu ddwaliro yambi n'akamu musajja waawo atasobola kuwa naalongo we buyambi ng'omubuuza oti yasaba amubuuza ekibuuzo maama n'amuma chansi Nze nino- talina ngeri yonna gy'asobola kumubuuza okugyako nga maama y'abuuza nti omuzaalamu abalongo nga tokimanyi wagenda okubazaala wakitomanyi kiyinza kuddirira embwa ebeera mbwa n'ente eba ku nte ebigambo ne byeyongera obungi njagala buyambi bwaba maama kye yali yeetaaga bwe buyambi bw'abalongo gwozaala ono ati kakati nze nyinza okulwanira bw'obanga ye gwozaala ono kati okitegedde ozaala ono Kiwala kyo. kakati ate onfubutuse lwaki omubanjira lwaki si yeyogerera Ntinga. kati kitegeeza mukwate kubo mugende mwenna kino famire yammwe temuli magezi ate ani akirina tuyise ku geeti mmeka aa ssebo yasobola okwegaana abaana mu kiseera kino ŋŋamba gwe ssebo kyensaba okubuulira bw'eba mbwa eba mbwa yali ewasambwa n'ente ebeera nte okiwulidde ono omwana si mulalu wamusanga ku kkubo njagala okimanye nti omwana wange tewamusanga ku kasasi nga maama bambi yayogera ebigambo kiwulidde era ddala nga kituufu ng'omuzadde byalina okwogera kubanga yali alwanirira muwala we alamu abalongo nze mbeera omwana gwe bazaalamu abalongo gwe bataasanga ku kkubo kakati mu kiseera kino obeegaana kyogamba mulalu okujja nkyamye mu kikomera kyo kino abaana bakandulwako ebbombo abalongo oyagala kundeetera mawano wange ebyo ng'obitadde ku bbali Mwana ali kano. nze nga nze ntya ebintu ebiyinza okuddirira gwamanyi anaalika abaana bano manye kiyinza okuddako senga enze kubameka ate amala okuwanika amatanga kyekimenyi kakati zisaagala kumanya oba bawanika amatango oba bawanika amagabo oba bawandiika mabango gwe gwomanye ebyo bigambo bya busaala kuntiisatiisa nga nze mbawa omusuula
kikafuwe toddamu kunkonyako bisirani gwe nja kukuba nkwasa ezimbe kulanga ezagoonya yaye kitunulanga ezzike tebayonkera bweru maama naleetawo akakwakkulizo nti senga kinaazuuka ng'abaana bano boono abalongo tebayonkera gye batazaalibwa balina kubeera maka ga kitaabwe mwe bayonkera era mwe bakulira nze Ssaalongo wono ekitiibwa ky'owasaalongo n'akyeyambula wakati mulujjudde wakati w'abaana naalongo nga kwotadde n'ennyazaala azaala onumulo naalongo abaana bano deweekalakasa otya naye bano abaana babo mukazi wattu yakikaatiriza maama obusungu bwamukwata n'amugjako n'akatebe eyali atadde obugulu bwamutanamyeko kyemufa kyeki bwe zibanga ze ssente ekituufu kiri nti sigenda bawo wadde siringi 10 afazaali ozikwata n'enzisuula mutoyi maama tugende teweetawaanya kwata ekkubo tugende ange sikyo nkakasa mu bigambo byange gwe musajja gwe abaana bange n'oŋŋamba si babo ogambye abaana bano si babo abaana bano si babo tojjanga ng'ozungira ewaffe ekinaddirira sikulabangayo ng'ogyonnoonya gy'ozunga n'akiddamu emirundi ne maama nga bwakaatiriza weeganya abaana kabonebone naye gye bagenda okukoma nga babonaabona nkakaza nti ogenda kuba tayimuzi tambula mu nviiri neze ng'emirundi ena onyanja kikola mujja muzungu neyeewera maaso ga Ssaalongo ye Naalongo wasitudde ye Mulongo ayogera ebigambo ebikaawu ng'omususa buli kimu kyonna kyali kiwulirwa bulungi nnyo naye nga mu kiseera kino we bajjira kantunaaka ne ŋŋuma omukyala owawaka yali taliiwo mama gulawo tugende twesonyiwe Steve muleke Steve yabatunuulira nga kino kiringa mama tumuleke omugongo gw'ejambiya geeti yange mugireke nga mugigudde temukuba n'ebisiraayi mutambule mugende geeti mwali muziyingiridde mu wabale magulu ag'enkobogo tambula gwe mu nsisa mwesiba ku bantu abalungi nga nze musajja wa Katonda mbusimanyi nazadde abalongo mugwe ekimbuguyu kizunga kiringa kyakyenzungirako kyonna kiringa omugongo gw'ebbaati nina emboko y'omukazi ng'ojja guno mukazi wange ng'agenda awulira ekyo nti naleese embalangu wano Steve kasasiro kati no yawulira ngaawe wedde kubanga engeri gye yabagobamu yakkiriza nti buli kimu kyali kimaze okuggwa naye nabo bagenda beewuunaganyaamu awo maama yagamba oba ddala muwala we amukozeseza ensobi n'amutwala awakyamu kubanga omusajja neegaana gye yeeganyeemu abaana butuufu ng'alinga alimu olufungo nange ntiddemu erinnya lya Ssaalongo ng'abantu baliyaayaanira omusajja onaamanya nti abaana bano balongo babe n'atafaayo ddala okakasa mwana wange iguwa bazaalamu ggwe naye yandibanga oba oli awo nga ayinza okuba atyamu maama omusajja yazaala abaana nkakasa ebbanga lyonna lyembaddewo ku nsi omusajja oyo yooyo yeyakutemu ku kintu yeyakutte tewaliwo nannyini balongo mulala bwe bato beeyongerayo ng'omwana amaze okakasa maama we nti ono taata we abalongo abeeganye bwe tutyo twaddako esayidi mu ngeri kalinga kapaakapaaka awo basobole okulinnya emmoroka beeyongereyo balabe eri abaleese naye nga maama entambula ye ekituufu kiri nti byonna byali bimuweddeko kubanga bino yali tabisuubira baana balongo babeeganyi beegaana bano abaana nga waliiso limu baana bafaanana bubiki wakazadde ennyindo etunudde Kenya omusajja n'akagaana kazadde kakugulu kumu bana modulu ngaabo naye omwana afaana bwati bamwegaana ekituufu kiri maama badde takirabangako naye ngako kagenda mu maaso okugaye tuli ku kitundu kyakubiri tukitandise vijeraji ku MIC Laiwoz Movie Production bakabako kutuusaako bwatyo maama yatambula nga tabitegeera kubanga mbutuufu teriyo omuzadde azaala mwana we gwayagaliza kubeera mu mbeera ng'eno paka abantu baali beetala ate gwe twaleseeka otawa ati okutuuka wano anigwe muleke waka noono mutabani we yali ali eno mu paaka alina gy'ayolekera twakulekedde omwana ate ayogenda sibye zino empale ez'amawogola mpanvu si mpanvu nga tebabadde balongo empale ez'akataasa ezo ngizemule tumulabako ebbanga lyonna tatwekwese ye obusungu bw'alina yabadde amanyi agenda kulya ku nkoko ng'emuweereddwa muko oli omusajja yasiribwa kati maama amunyumiza emboozi ebaddeyo njagala wekkaanye
bigatto abinyumiza wano mu paaka Emityana byonna nabigatto bali mu kapaaka beegeyageyamu awo jamu ekintu kirala obuyambi abawadde nkugambye nti omusajja sajja watu yali agenda kulinnya mmotoka yandibadde nno omumagalavu n'atabeera musamaavu oba yandibadde omusamaavu n'atabeera mumagalavu naye byonna yabigatta ekituufu kiri nti maama n'omuko yamusukkako n'atatya nange nyazaala n'anvuma mu lujjudde lw'abantu kati akasajja gwogenze ono yagamba nti singa akwata kasajja ako naawe asobola okukajjamu eddookoolo omusajja si kasajja omusajja agumidde naye enva eyo katonda agiya naye maama naawe olimba wayitira katonda amuyambye n'enkuuma obuntu bulamu maama neyeebaza katonda asobodde okubeera wakati mu kintu kino kubanga akakasa nga badde asobola okukolawo ekyobulamu era essaawa eno kati ze mwali badde mundaba ku mawulire oba tulabira munnange nawe kanzira ekyakatebe ebisigadde munaabimbuulira kakati ne bajja bakugamba nga wayiseewo wiikisi 2 n'ambiriira ewiikisi 2 ezaali zimaze okuyitawo oluvannyuma lw'ebyo byonna bye twali tulabye ne tuddako mu yafeesi omukulu yali asobodde okuddamu kakalabya emirimu yali atandise okufuna ak'obwandasitandi oluvannyuma lwe yatunulaganako nabo maaso ku maaso ne yeegaana omwana oba abaana kakati tuba tuli awo abaana tebaleeteddwa tekuliiko naawerekedde abebi omulala njagala owulire abamumuwa saawa kunkuba bisiraani bye kyebaleko nno mukwano mukazi wattu yasobola okubuuza ku taata w'abaana emiki gyonna ebaza gwe wagimpadde omusajja ono talinaamu wadde ekisa munnange ndeesa abaana ekituufu kiri nti embeera esusa ogw'obulamuzi olaba omwana abeera omu n'akulemerera naye ate abaana ababiri bambi kikazi yatukyafuba okulaba nga kimumuwa musituleko yagaana kakati ono abadde wali wakamenti bakola bonna wano n'alaba nga baleeta abaana bannange kale bityo wetukayaniramu emubirina mwana omutunulira enyindo eringa kitebe kya gali nga taata yennyini mwana bakufaanana bano balongo tebazaalika kati ofuuse saalongo kale singa baliyitanze naye nga waliwo ali enyumirizaamu ku mabbali wano abeegomba musajja wa katonda bwatu yakwata ku ssente z'ayina newankubadde enfunaye teyali nnungi abaana n'abawa ekya gurini awo 55 buli mwana n'asigalirawo nga talinaamu wadde naye ng'akikoze lwakuba ssanyu abaana bano baba bamalayika kati ebigambo walaba byeyongera walinyambye banoogenda ofuluma wabweru ate kiki sigambye nti zze mu ofiisi kubeera wano nti oba nsaba muli ndabye baana nze omutima ogw'okuzadde ne gugira ne ngamba omukazi yazadde abaana mukazi bajjamu embuto wano omukazi wakuzaalidde abaana ate lwakisigira seebaza njagala owulire okuva olwaleero n'atandika okuteekawo ebiragiro ku ofiisi okuva naleero mpaka ensi eno gyerikoma toddamu okulinnya mu maaso gange kikazi kyattu kyabiwulira njagala ekintu eki nfunirawo embeera ompenye sente z'obuyonjo yali naye talina kintu kye yeetaaga mu bulamu bwa musajja ono okugyako okumufunira w'abeera n'abaana bano asobole okubakuza kimala gwe ne bw'oliba tolinnyeeyo okuzungira wano sigenda kunenya nti lwaki tozze gye mbeera ekikulu nti kyakumpa buyambi kye neetaaga ng'omuntu abaana bonsibako nkakasa nti tekuliiko n'omu wange bw'oba owulira nga si babo ebyuma bisobola okututangaaza ne bamukebera bagira abaana ne bakakasa baba bo basi babo ekintu ne kiggwa kati fuluma saagala kundeekanya mutambule mugende bwatyo nakangula ku ddoboozi nga kwotadde n'omuko okozesa amaanyi ag'ekitalo ku maama w'abaana wano baali bali ebintu teyalaba naye mu kiseera kino alaba nga kifuuse ekimbuguyu akati bwe tuddako ateeka eri mukyala we naye yali muzadde mulungi waliwo gwali mu kulongoosa enviiri awo n'omulala ali wali ku sayidi n'ekito kiri wano ku mabbali njagala ku ssomero mugenda baana bange nga kale mwe musinga okunyirira
Lwesi kigwanga toli musanyufu embeera zikuluma. Leka zikuluma. Maama yalina omukwana eri famire ye nga kwotadde omwami n'abaana baabwe. Ne bano mu kiseera kino baali bavaayo. Omukulu abatwalanga abayina kye babbye. Saagala komawo ku ofiisi yange. Yakiddamu emirundi egiwerako naye okugjako nga bamunoonyaako obuzibu. Steven Oluyombo ne baluleeta mu lujjudde. Abantu bali wabweru awo beerolera. bwenvaana bino ebigere bigenda mu makaago twala abaana bawo tugenda kaakati anti owulira oyagala ebintu tubise ku front page. mukazi Oluva wano bwenti nga bwonda bagenda kutambula n'ebigere byange bino maama beyanzaala nabyo. Abaana bano ogenda basanga mu makaago. Gwenno olabika onoonyaako obuzibu. ojja kuswala olunaku lujja kucalumu oswale ense kumanye. Kaakati tambula ogende ndaba era naswadde dda. wa mukazi Ebigambo abantu bawuliriza wali owakamu walina obusimu mukaaga obwatunda afunye emboozi. Tikitoko banaagiwona abo. Ne tuddako eri maama n'abaana be batulaga embeera abantu ze babeeramu awaka waabwe. Naye babeera mu masanyu ebintu nga bino ne bijja. Kikazi kyattu yakikuba n'empi n'ekimaama tekyafaayo era tekyateeka mwana wansi kyayombanga kimukutte. Ku mabbali waliwo omusiraamu awuliriza emboozi naye nga mutuufu buli muntu yenna yatunuulira omusajja ono nga tamumala. N'ow'amagi akaana obwana ne katunuulira ono kati amatayi baba basiba gaaki. Gano amaka gamusalira ki? Era bano abaana alibanyonnyola ki nti negaana baganda bammwe buli eyo bubonaabona naye nga baana be bennyini ge mazima. Tugambe sinema egenda maaso tuli ku kitundu kyakubiri era tukyali ku ntandikwa. Oluyombo lwakwatira ddala akati ne beerangira ebigambo byotasobola na kwagala kuwulira. Waliwo omusajja omukulu ku mabbali wali ebigambo bye yawulira byamukwasa ku mutwe nga kwotadde ku sayidi ow'amakooti yagenda okulaba nga bino tabisobole. Mukazi wattu bamulangire endabika ye nga bw'alinga ezzike era bw'afaanagana ekimbuguyu naye ng'ebigambo ssebo ekimbuguyu nga kiba kibi nnyo. Yagenda okulaba nga tekigera tambula ogende wanzaalamu abaana naye mu kiseera kino ngobaganya kati abantu batandika okumusekerera kubanga baali bamumanyi ng'omusajja omwejaasijaasi naye bw'olengera omukazi amwesimbyemu mu kiseera kino ekituufu kiri nti abaali abalabye ono bamutwala ng'omuzira omukyala. Ebigambo bagenda maaso n'okubiwanyisiganya. Engoye zaayita ebisasiro yazimugyamu ne baziteeka ku mabbali nga bagenda okutambuza emikolo. Kaakati waliwo akatalo akaaliwo awo katono nnyo. Omukazi yamuyiira kyayayo kyawo n'amugezaamu n'okumukuba eccupa. Kaakati senga mu kiseera kino omukazi amanya ebintu nga bino kiki kyayinza okuzzaako. Omusajja nno bambi Steve yatandika okusala entotto watya wagenda okugamba omukazi senga ebintu bino binaaba bivuddeyo. Allahu akbar. Kugambye yatya ebitenkanika. Nejjukira nti omukyalo ono yali muzadde. Amaze okunywa akacaayi kino kibebi kitooto. Kikazi kyattu nakyo kizanyi kya firimu bambi. Omusajja yatunuuliranga famire ye essanyu mwe bali nakino ekijja kati mu kiseera kino ng'alaba ekyokuzzaako takyakirina. Talina bw'agenda kukyogera mu maaso ga mukyala we. Yayita Katonda. Abantu beerabira mu Katonda mu biseera eby'essanyu, mu biseera eby'ebizibu ne bamujjukira. Buli muntu yenna aba amwetaaga. Ekiseera kino yeegaana baana naye ate asaba Katonda amutaasa embeera eriwo. Nindimuko ali muloosi
nga wewunyeza okundaba kati olwo nga weewunyamu mbadde mmanyi wagenze kubanga mbadde essaawa zino okusuubira kubeera ng'oli mu nnimiro oli mu nte ng'ali mu kukakkalabya eno bwakama osuubira okusanga kakati ate mu kiseera kino akyayagala kiwano wewunyaza okundaba eno ye kati gwovaawa era olagawa naye nayagala okumanya wa gye baveera gye bagenda tawa abaana bano munnange tubadde tuva wa taata w'abaana salongo kyankoze saalongo ekituufu kiri nti akombye ku paasi era takyetaaga wadde okundabako anvumye nansensebula wakati mu kapaaka awo manye akolera awo kompekompi awo nibannanga itaki baba nange simanyi akisebo lwaki katume ono yali yeewulira entalo atijolo nga kira yali anywamu awo waki simunywere girasi nga 2 kamanyirira nengenda amanyira ne muyola anjolo nkazina ne kansensebula bwe kati bino ebyokusimoloza byasanyiga wangi baba kwate ekkubo lwaki tetugenda ne mutunulako n'amaaso gage kandaba akanfaamu naye baba gwe kali sikasajja nga gwe engojja olumba ogimanyi nakyo ogw'olimu bana munene ye muwanvu wa kiwago baba oli tugatta gwe bana okuweza omuntu omu era bwe musajja namwetikaawo naye nemuwuliramu omusera ali ate gwe ogenda ogambe nti ogeragira ogire owagira otya wakikulu otya abeeyo ngaawo bimanyi biba simpo kyogamba asobola okunyimiriramu kakati oba tonyooma tugende nze tugende tulabeewo ne bwaba muwanvu ng'alinga omuvule kukkiza kakasajja olwaliro kajja okutegeera naye kabe bamunyonyodde no yali tabitegedde bulungi engeri gye yali agiramu ataddeko enkangaali yeekongoze semaalwa kubanze sirina gakoma wategenda ku nsiko kunoga kamunye na sente kazi watu yateekawo ebyekwaso naye nga kiyali afa nga tayagala ntalo wakati wa Saalongo we naye tuddako eri bano bawalajana baafuna olulenzi meseji zijjira kumukumu nga za makulu kaakati ensobi wejjira waliwo yalese essimu wano ye Rachel Laakeri yalese essimu wano meseji ejja ono gendo okwetegereza meseji gwe oba essimu yange nga meseji nga bwazekanya okuva gulu mpaka wansi naye bwazirina bwawaana tawaana kati agenda okulaba njijjukira mu lulirwe twali eri maama kaakati bw'awulira empaana gye bawaanamu mukwano gwe ng'ate ye empaana yemu gye bamuwaana mukazi wattu amaanyi gaamugwamu maama zonna n'azisoma neggulo ono lwavuddeyo olina ate mu nfo y'emu mwe bagenderayo essaawa ze zikyuka n'agenda ng'aziyitaayitamu zonna banaye mwana gwe wagenze n'ongabira ebyalo wagenze n'ompaka nnabulemu neŋŋamba kaŋŋenda enfuga eyo kakati obusungu ne bumukwata ebibadde ebyokukwekereza n'ayagala bidde mu nkukutu bidde mu lwatu oyagala mpizo teyeesigamwa olaba meseji gyakusindikidde kano ne kamutunuulira kati yagambye osome meseji zange nzisomye zonna ate nzisomye nenzisoma ani akugambye okusoma meseji zakali nalisomyeko ku meseji zo kakati ono alaba nga mukisa ogw'amaanyi wabula nga kano olw'okuba oyagaana okukwagala kakati otandise okufuna ebboba saakumanyiira njagala okakkane nga tonayogera bigambo bisinga obuwanvu okimanyi nti omusajja oyo abadde atumanyiira wabula obusungu bwenina gwe tomanyi kyempulira gy'oli era naye nkakasa nti era obusungu osobola obufuna olw'okubanga wamwesibako n'akugaana kati ogenza okulaba nga ayagala nze tuli mulava ey'ekitalo kati ebbuba likutte ne babimulangira naye nga jjukira nti kano kawawala buwawazi tekanategera poyinti ya mune waako lekyo n'ayogera ebigambo ebitasaanidde maaso ga munne omwekolezaako wenna ogira simanyi ne weefungula mbw akulaba empale era abeeko kyakolawo n'agaana kakati otandise omuwalana oba nze twagalana tuleke twagalane letowalana munno nakazigula saakumanyiira ate bwe mba njogera sirika eno ennyumba nze ngisingako sente nnyingi wadde omuzigo tugugatta onkubye
onkubye olw'okuba henule Don't really because onkubye why? olw'okubanga mpiso teyesigamwa atwagalana lwaki tokkakana nenkunyonyola ensonga ndeeka nakongera n'akatimba olwokubiri tula wati yali akasinga amaanyi onkubye olw'okubanga kali kyokamanze namugamba mbeere mulungi maaso ge okimanyi nti kyokayanira kiyembe ekivundu kiri wali kyogamba osobola ovuma mpiso teyesigamwa nempuliriza ebigambo byo olaba esimu eno njagala okwate neyiyo wabula mpa obudde njagala otegeere nti akakasajja ate katumanyidde ebitenkanika okimanyi nti kabadde katuvuga babiri nange zabadde ampeereza olaba oba waliwo enjawulo obudde bwe bumu messages okumanya nti ono omusajja yali abamanyiira emessagi zigira mu budde bwe bumu ng'ate zifaanagana awatali wadde ka editi njagala osome zizo nga nange bwe nsoma ezizo olw'okuba nti ye yali amaze okusomezaako yakakwasa essimu kasobole okuziyitaayitamu katandika okubaamu obwandasitandi naye ate awali omukwano ng'ebintu ebimu bibuzaabuza mu butuufu mwana gwe nkwagala nga wava erinnyo era nze sayizi yo yankuba sifunangako omukazi alinga gwe nga mesagi gy'ataddeyo eri ate gy'ateeredde n'eno ekya fakitole ate kyayima kati agamba taninawo oli fakitole kyokka yagamba yenze yeye mukazi watu amaanyi gamugwamu abawala bwe batyo babeera mu butuufu ebigambo ebimu biruma kakazi katukawulira ng'omutwe gukeetolola kalaake eri tiyali kikoze bwange kyokka negulo nabadde naye nange nabadde naye omusajja noyo yalina gaasi nze ebya gaasi we saagala kumanya obusungu bwe mulinako kati nyinza mpankiwana akavaayo ate nawe n'ogenda kati kolaba kirifeya kakazi katukaali kafunye okwagala gyali ebyaddala okwagala nange bwe kiri mukazi watu naye yali amwagala bombi baali bamwagala bannange buli omu aleeta ebigambo ebizitowa buli kifo kyonna kye yali agenzeemu noono baali bakimututtemu nga mu bufunze bwabuukinga loogi ono olufuluma nga n'oli ajja abintu abikwasaganyiriza mu budde amasavu n'asolobeza kugayina naye inaavuubika lunaku lwe lumu kino inze tebagirira bwere bagirira kisasula kakati batandika okukola pulaani etuddako eno ewajjajja mpulirizo gyetwolekedde mu kiseera kino nga Naalongo ayingidde ssabo oyinza okikkiriza nti ku lubuto olulamba emyezi 9 nendwetikka nentuuka okuzaala Naalongo yazaala abalongo n'amala n'olubuto emyezi 9 ng'era abalala naye nga tafunye wadde ekikumi okuva eri bbaawe najja mu ddwaliro n'avuma n'atambula n'ajja mu ddwaliro nga bamuyise wabula abajjanjabi abatandinaako kakwate n'asobola okubawalabula n'alekawo bulesi gweolaba nga ddala gyekiri jjajja kati jjajja mpuliriza awuliriza ensonga jjajja baana nazaala abaana abo babiri bombi bale jjajja mpulirizo bw'akimanya nti balongo n'amanya nti ate kati wano baba bazzukulu bweri bazadde nga lya abaana babiri kakali ate ffe nga bajjajja tetusobola kukireka bulesi n'ekintu ekitaawa kyabatayaya kati oyagala tukole tutya bombi balenzi abaana babiri abalenzi kakati awo n'azanyira mu zadde erifaanana ng'eryo kakati wano abalongo wano baba bakulu nnyo mu ssabo wano mu kigwa omusajja oyo njagala omukola akantu nga bwe nabonaabona naye njagala kifeesingeko njagala ebizibu mwempise mpaka okutuuka wano olwaleero naye mwabayitira jjajja njagala ng'embonabona gye nabonaabona naye akikombeko akirozeeko jjajja akirabe nga bwe nayitamu emyezi 9 nenfuuka ekisekererwa ku kyalo Naalongo takombye kwerima ekintu ekinaamulumya
kati jajja agenda okikubakubamu lwaki tetutayiza mutayize ne tumusagula ng'enseenene ne tumuteeka mu layini entoofo tolabanga kekisinga kuba kati ate bw'atandika okubonabona nga esaalo nga tayina abalongo ekintu ekyo kinaakola amakulu nze saa kumanya kubanga tanfaako oba abonabonabonebone abonerereko ng'omuntu ategere nti omuntu bw'abonabona ayita mu mbeera ng'eno Naalongo ye kye yali ayagala naye bamusomesemu ku ssomo yajja mpulirizo n'atandika okuwuliriza ayogera n'abeebunaayira wamuzukulwase ayina ensonga zagamba kati n'awuliriza bw'azindika mesagi bwe bamuddiza obubaka n'afuna ebitiisa ensimbi n'azikanyugawo agenda okwetegereza ng'ensimbi emu yeegalise eyina kyetegeeza Naalongo ng'alina okugikwatako omutaano ze okusobola okukakasa ebyogerwa wano yita amannya ge gonna naye ng'okikola mu ngeri yakaama ng'oyogererako n'ebigambo by'oyagala abeere njagala gye wano nga yeesulise Naalongo yasaba Saalongo bamuleete wano nga empale eri waggulu omutwe gwesulise gwe guli wansi Saalongo bamukwatiriza ali mu ofiisi si yoyo yennyini atunula alumya emba naye nga ndaba ali mu birowoozo alabika nga akulowoozako naye akyalina kyatidde ate omusajja mugagga ayina obuuma esente ayita ziyitaba kampulire n'atandika okwogera naye mu ngeri ya mwoyo omanyi basobola okuyita omuzimu awo sebo ne gulumba olaba kuwugira tulo ne tukwata awo tubadde totwetegekedde kumbe bakukimye njogedde naye n'agamba alekera okusambulizako ebitoomi mpulira jjajja kakati jjajja agamba ekyokumusangulizaako ebitoomi nga Naalongo kyekirina okuvaawo balina okuteekawo embeera yonna ne Naalongo abeere mu mbeera eyeeyagaza buli kimu jjajja kigenda kubeera bulungi mpulira jjajja era akakasa nti bw'anaaviira wano embeera zonna zigenda kutambula bulungi tagenda kuddamu kubonaabona akaseera kobonyebonye n'abaana abo nkakasa nti ke kamala kikazi kyattu ekimbuguyu ne kifuna kamwenyumwenyu jjajja n'abaako kakola awo ne bakugamba nga wayise ennaku 3 nga zimaze okuyitawo firimu egenda maaso tulengera mu maka ga Saalongo omwana yava eri nga akabengo maama lengera waka asirise akabengo kamunyoddemu awo kimu bibiri nasi lika takyabanyega yeewulidde kanono katooke kali tekamanyi kigenda maaso maama mukazi watu n'ayayaana alengera obulamu bw'omwana we bwagenze nadda si kugenda bugenzi omwana agize akabenga awo basindise obubaka bugidde mu laddu omwana tasobodde kubaawo bwe bakugamba nti abalongo kikuuno towakana kakati ennaku nyanga zimaze okuyitawo ennaku ziyiseewo nnya tuli mu kukungubaga kugambe bagiyise bw'obeera gwe okuva mu Laiwoz movie production bakaba kukutuusaako nindi Pafra Richard ye producer ate nga ye director kugambe kagenda maaso mukazi watugaali gamuyitamu bambi omwana enfa gye yafaamu yali yeeraliikiriza ate asambagala yagira bugize ekigambo nti akabebe no mwana naafa mwana wange nnuma wazigula bulumerera bwana tokaaba bulumi bwemwana sirika munange nsobola okukitegeera manyi mwoyitira mpuliraga nebyenda binoyola maama omwana wange webadde nyina omulenzi omu bwati maama naye omwana naagira bugizi n'agonokanga empumumpumu n'agwa wali naafa gwe wali okirabye omuntu afanga kawuka naawe
wesibunywe oba waliwo ekiriwo mbadde njagala weesiba ekimyu ove mu kukungubaga agamazigo jagakaba ekiseera kyonna singa onooba tozibuse maaso oba waliwo ekitagenda bulungi maaso jo naawe sooka otunuulire njagala okuba akafaananyi otunuulire ebintu byonna nga bwe bize bitambula sise okakasanga sise kikadde mukazi mu waliwo omwana abadde azanya embeera etagenda maaso bulungi omwana oyo ddala nga bw'ŋŋamba nti yabadde azanya buzanyi n'agiraawo akabengo ne kafuuka akabengo ate n'agamba akabebenu n'afa mukama nze gwe nkalabira yekka sijagamba muntu mulala osangula amasiga sooka osangula kubanga omuggo gwe yankubye amazima gali nti teyalise mwana wange abadde atuuse mu myaka egyo naye nga mwana kyasaanidde okufa teri mwana asaana ne bw'aba muntu mukulu era kyova olaba nti okufa tetukumanyiira obudde bwonna omuntu yenna bw'atuvaako mu bulamu bw'ensi eno tukaaba Bwana Steven manyi embeera gy'oyitamu twaddako eno ku yafeesi ono yali mukulu munne yali asobola okumutunuulira n'ategeera ekintu ekitatambula bulungi yamulaba nga buli kimu kyali tekyeyagaza osobola okukiŋŋamba mu bigambo nti ŋŋume naye gw'olowooza nti ekintu boogera kyogere ne kiggwa ebintu ebimu Bwana Steven mukama ebiseera yatandika okumubuulira mu mbuulira ya kintu kikulu abamu tumunenyeza bwereere wabula ti katonda yatutonda n'atuteeka mu nsi n'atuterawo buli kintu kyonna bazibuwo eri obulamu naye olunaku lukya tutandika okunenya katonda naye nga buli kimu nkugambye yakituteera maaso gaffe abantu bano be tuliko abalya mmere bannaffe be tubeera nabo kyekizibu naye nga katonda tabangako mubi gye tuli kusaba ogume saagala njagala ogume ekintu ekikutawaanya kyonna ebiseera bino byonna mbadde nkulaba nga kitegeeza nti olabika olina ekintu ekikusumbuwa nze nsobola okuguma ng'omusajja naye maama eyazaala omwana oyo olowooza ayinza kubeera mu mbeera ki kubanga ngira ne mutunuulira luli tubadde mu ssanyu naye mukazi watunga ndabira ddala ng'essuubi lyamugwako nze nnyina okumugumya kubanga tubeerawo ne tusiriikirira naye nga ebigambo bye nkozesa amazima bimbula mukazi wange mugambe ntya embeera gizza ewaka okusirika si ensonga njagala kino okikolenga musajja omukyala bw'anaabanga asirise kakati ate gwe baako ebigambo by'omuzzaamu eby'essuubi ekirungi nti mukyaliwo musajja atubye ebigambo bye yali ambuulirira bambi kakati tuddako eno ewalaako erinindira ekyo Evelyn ku mabbali babadde babiri mu nfo bannange empiso teyeesigamwa bano yabazanya zaala naye ate baalina enkaayana era bakyalina essuubi nti buli omu ayagala ye akati mu kaseera kano bayiyawo kapazo balabe enulani gwasinga okwagala senga kizuuka nga ku bantu bano babiri alina omuntu gwayagalako nga kale kino ekirala abadde akikola olw'okuba nti abasajja baagala okuweza ennamba n'okulaba ku bakazi ab'enjawulo bajja kakasa era enula agendeko n'omu kati kyeba kyapalapalanya ayagala ani gwatayagala enule ne batandika okumupangira omupango mu ngeri y'amagezi kati kano tekabikkiriza naye ng'ono ye yabadde amaze okuba omukkiriza kati baleesewo pulaani wabula ne kamutanda leero n'agwa mu katego k'olwaleero luno Henry agenda kakasa kyagala tuteme emiggo tumugwe ne batandika okutetenkanya pulaani wate bagenda okikwasaganya njagala osirike sirika eri kulawudi gwe kitatuukangako njagala wekanye babiri nga bwaba kyanga Evelyn akubye esimu wakati mapenzi kati nze nyinako gye ngenda waffe mu kyalo kyokka ate siinaamu adde siringi 10. yamusabayo akatransport akamusindikire ku mobile money asobole okugenda
kati mpiso teyesiga mwatasaaga agamba engeri gyogenda mu kyalo akasente kano waali kakimye wano wennyini ne tumala n'okubaako tulye ku bitaputapu olyoka ogende kale ngonzikusiza okusinga okundeka nga mpanka wanka kati banaye naawe tobugira njakomawo nga obudde bukyali tofaayo nedda sisobola kugumaako wadde eddakiika nawe ng'ogenze mu kyalo ndetsewo agambye atya njagala naawe owulirize yange kakati ne kano ekasalawo kakuba essimu mu kiseera kino kyennyini kino tufunamu kyakuyiga ki omanye sipirimu zino tugenda ne tulaba bulabi naye nga so oluusi zirina messages zigirimu zeekwese Henry kyoka mpiso ogamba otya kipenzi kyoka naye mwana kati okumanya ate kano ko kaali kamutegeera nnyo olaba kemoolera wano ku ssimu omuntu atunuza 45 nayingira 60 mu kiseera kino tayolekedde nayinte banaye kati nze omukwano gondi lwaki tugira nga twebeesabeesa onjagala mu dakiika mmeka mbere nga nkutuuseeko twesanyuse ye kati tomugamba kwesanyusa aba ayagala najja ebiriibwa ne biriibwa kale ne balya ono awuliriza yagenda okulyanga n'omutima gumumenyese bateekayo mitima abaana bano ab'obuwala tebabonerera kino omuga ateekayoko ku mbiriizi omuntu kale asobola okukuba kabina n'osigalawo naye emitima gye bateekayo ate gye bamenya kano kabyogeranga nokaaba kaagala nga kwotadde n'okusekereza ate okuwagala okusanyusa gwe kwogera naye naye nga kyali kikaluma bambi kubanga kaali kamuyinamu essuubi ate n'okusinga oli essimu yagijjako baalabanga ekyokuzzaako tebakirina ekituufu kiri nti nze ngenda mutema tumufiirwe atotema twaleka ayagala okutemaatema netuddako ewaabano obulungi kwefaako ali wali azimbidde mu kisenge ali mu kwebyula osanga munaye gyagenda amanyi abakazi abo babala gaapu nyingi kuva kiri nti nyina olugendo gye ngenda okutambulako njagala ombulire buli kitali waka tusobole okukikwasaganya osigale ng'oli kiriya enva ezo wagambe mbutusiikise gondi simanyani muzigo kati ate sukaali yawera kakati ekirala nani ye anti saagala lugambo ye n'amukuutira obutemanyiza bantu kyali kikozi nga yakijje mu kyalo kipya nyumba yange saagalamu muntu yenna yesalimbiza mu nyumba yange saa kwemanyiza bantu ebigambo bingi batandika okufukuuti abantu bajja kujja wano batandika okwogera ebigambo bayinza n'okufulumya ebintu ate nembiteekako gwe nti gwobbye ate nga be babibbye saagala lugambo ate n'olugambo okwogera buli kyowulidde ekyo nakyo sikyetaaga ng'omuntu amaama era nze siina muntu gwembeera njogera naye kuba kati eno ndi mupya ekinjijayo nga tebasasula bubi naye nga nsiina kati bamuganye lugambo ate akola olugambo kujja abadde akola mbabadde tebasasula bulungi nga n'olumu bamulyako emmere nangamba nti toyina lugambo kakati ate nkugamba lugambo ate ero ngamba lugambo kakati okiraba gambo bakuleetera olugambo owulirize olwo manya newonoba toliŋŋambye webajja bikola ki biŋŋamba ono omwana wange kyekikulu nze kasitondabirira omwana wange ye anti namulabirira bulungi kola emirimu gyo n'abali ku ssomero bakomewo ng'emmere eyidde balye woba tolina byakola tofumawo lukola emirimu gyo oba tolina byakola teekako tv nze sigana kuwata ku tv ye anti saagala ki teyagala lugambo anti saagala lugambo olugambo ne lugaanibwa mu maka gano kubanga omukyalo ono olugambo lwali lumutuusizaako ewala kati n'olwekyo tayagala bigambo byaliwo dda tukanya bulungi ekaziga ebyo tabyetaagirako ddala wadde akatono eno singa saakuwandiika naye omwana wange ono kyekikulu njakola anti sigenda naye nga n'ekyokufa ku mwana mu maka gano mukwano kiki kyasinze ono yalina kiyombekedde kolera ebintu byange bumbo bwagaana n'anoba n'omwana we nabba ebintu by'omusajja nga tewali lugambo kati ensi n'emusuula eno woli situkawo okola atya n'okubyogera kubanga tomanya abantu bayinza okwogera ne bamulagirira agende kati teweemanyiza bantu ye anti mukazi wattu yawuliriza amateeka ge baali bamuwadde kyekyo kyembadde gamba wali kirala tidde kyekyo kati bwe tuva esayidi abadde akuutira oli olugambo tayagala mize mibi oba gino gye baliko mirungi eno gye bagenda eno ewali empaanyi emiti egya
mirandira girebeetera mu bbanga tulengera essubi tutandikidde ku nnyumba ya ssubi tugyetuukako wansi tulengera omulyango mulyango gwakuyingira tuwulira jjajja kaloboozi mugababaja alagula yena aligalanya obulanya ono ekiki kye tuliko tuzze jjajja kati tuzze ayi musaga mudeweru olina amateeka gemubuuse osobola kuveerikata ku myekyoto mubanga bayisa mu jjajja amaaso ofulume mango kakasa nimejogera mubiwulira jjajja kaloboozi ayina enjogera yeyeeyo ofulume mango mubireko njagala munaga omuganga ntomwese njagala okulaba ebyotoge bitemuyisa mu maaso akutamiriza be bafuluma bagobeddwa batuukiriza emitendera emirala naye neeyo gye mikwano bannange kakati ono abadde tayagala wa lugambo wuwe naye ate kati yakutte mukwano gwe n'amukulembera n'amuleeta mu kifo kino ono eyafiiriddwa omwana mukyala Steve ekyo kikafuuwe nze nzire wano nfukamirire simanyi omuliro mbutudde wano nsitamirize omusajja yatugaye tetugira mu mpale kati ate lwakyatuka tukuma omuliro nga tusitamye sisobola abalaki anti kakati gye miteega amateeka ga wano wakati bwe tukola ekintu nga tetuvudde ku mateeka g'abagambye tubanga abanyomye bajjajja akati byonna lwaki tayogedde ekituleese ffe ne tutambula ne tugenda bugenzi jjajja baba bagezi ayinza okuba yatega bu kamera wano tugira twesanga ku TikTok nga dekaleka nedda wakati ekintu ekisinga okunnumya omutwe lwaki yatuganye okugira mu bupale obw'omunda nedda ge mateeka kuba kati bajjajja baba tebazaagala empale ezo akati lutudde muntu atubuulire kiki ekigenda mu maaso era tugende zisiwa ekyakyenjagala batandika okwerumaaluma tugende nedda ekyempale nakkiriza bino ebirala era olaba kyekyandetedde mu mpale empavu omusajja tugamba atya mbu titugira mu mpale bwa munda kati noono ye agondera amateeka ga wano yakubyeko na kireesu awo munda ali nga bwali